ate zero yakoze ekyo era ginabirabye eyo mbu babadde bamubalaki wali yadde abizunza omanyi Kawulenge ng'ali era ayogera buzabi newe nabirabye awalala nina gye nabye wakato switch mbuno yagenze ng'anywa omwenge bu miliyoni 6 nga taziyina bw'okutuuka eyo nga bakwata emmotoka ye Benz eri awo nkadde sikyaziraba ne Germany eno bamukwata kati tabi n'agamba mu battery yabadde efudde naye nze neewuunya kiki ekiri e Uganda nga nti dogenda e Uganda abantu nga baavu bulala ne boss lady talina 6 miliyoni nze be nawulidde mbu ne bakaddeyideyi mbu ne bafuntula omwenge paka kuwulira bubi byaggwedde nga biiru ya miliyoni 6 kati mbunduzo ndowooza oba zayabadde erabiddeyo oba waleti oba nsawo ye baambi omuli ssente ndowooza n'anoonyanonya watalaba simu abantu babeera ne ssente ekiro sategedde bulungi kubanga naye muka bagikilampi nga bagitwala nga bagenda gitunda bagyemu miliyoni 6 abitegedde bannange anyway just no byatweraliikiriza nabagamba packaging awo okawentamira packaging awo okawentamira you go beyond obanya kute video nagamba awo ansigale mu bwangu nase packaging bannange n'abanyonyo bannaye babalirire nga baletoza kudda ku munnaze n'olyoka ofuntula omwenge paka kuweza miliyoni 6 abantu tetubayita nga tuli basama out ojja ne liri lwaki sikufuntula ng'ompiisa okuntwala out omwava otuyitira ki ogala kunywa mugagga aleesi Peter wajja nampita omugagga avudde e London Peter waba mpisa ninagenda omu omukazi yamwagirize muweesa kibbira aye kati yakitegedde nako nti wenda mufuntula champagne omutegeeza omuntu wokubinze mbe n'omumwesa sulira biiru naye ye kapo eyama yani oyo omwami we tabadde tasobola kusasula ezo ssente Takibu. No, we are talking about 6, which is like 1,500 pounds. Hey, tazino mugagga. The money of 1,500 pounds in a night. Uganda. Only Uganda, only best in Uganda. When man in Musama, it's okay, I'll spend that. But only Uganda, only best in Uganda. Ngateto ina proper social source of income. Bibi sama. So kwanga when again Uganda minimum zaberanga 1.5 minimum. Just not minimum when again anga out like atenga jukiranga twins ogenda out eminundi esatu like natuka kuna we used to hope. But echo you expect sente kubanga nebo bakale zanzelange natukanga ngawe nali ku comedy store. Natuka kukuba. Bande tya biri yali abukade bumeka busatu ngani nazena katamu n'ekitundu. Ku Pamania. Ekyabera ng'ekirungi ngatonda mula n'ekito kyange ate kyankole ekibi kyajja ne pounds kati nakigambe kigende kizivungise ate nekijja nga kizunze nazo mu proper currency ate jukira when you buying and selling currency babeera bakubba so ngate ate kati sasa sula bill mu pa Zenjala kwebaza mukama bannange kwako nangu ezo sente sinina zomu kubasama abavu. I know. Abakkiriza nti balina ssente nze sowa kunyunyusu bannange byadde biswaza kati nze ngoyo omukyala ali ku Netflix enamba obulota 1,500 pounds. Nina udde mbu yakubidde ku bagagga abo bate bakutte oba bakutte sente namwe mukimanyi bulungi ogiraba nze siri muwala bamukulu nnyo naye nze eno age gye ndimu I've surpassed making calls. I've just surpassed that. I've surpassed ebintu by'okwesaaza mbu nkuba masimu.
eggulo naye twagenze adde. Wini ali mu kubuuza naye omuntu eyakabenga But I've suppressed all oyagala that kubanja thing. omwenge mu Whether bbaala. people go receipt because I'm an influencer, I'm a personality. I've surpassed all those things that I want to do a swap deal. I've surpassed it. Okitegeera? Tulina okukula nti waliwo age gy'otuuka regardless of whether you are an influencer or you what, waliwo age gy'etuuka nga tokyasobola kudda mu byakunywa mwenge gwa bwereere n'okuba amasimu nga you're bothering people to come and clear your bill. bano basinze okufuntula omwenge omungi Nalabye DJ Bob yesterday ku kikadde Rita walingambye nenkulya table nengamba I've surpassed that. I'm able to buy a table and supporting. Why would I just sit on your table for free? I've surpassed all those things of kubira abantu. Jango sasula bill weno, jango clearing a bill weno. I've surpassed all those things. Tulina okwera ne fight chobaita what they call financial freedom. Nga tosobola kwera you live off people all the time kuba masimu. Afande gundi Captain Michael Mukula oliddawa bill eri wano send 5M. We've surpassed that. Waliwo agambye baganye kaadi ye, but for her she didn't say nti baganye kaadi, yagambye battery y'emmotoka yabadde efudde. Kati Blossoms by'oyogera sibitegeera. Baganye kaadi ye. Oba emmotoka ye yafudde nga temwabitegedde. Emmotoka ye yafudde bwe yatugambye. nyine bagiklamping ate Clampings are usually it's a default. Default something they clamp. There's no way they cannot clamp a car because of a battery or a mechanical issue malfunctioning. Yes. Default is it clamping. No one when you can in a tax default they clamp like what tax default. Osange motoka bachade bachikola ku mupira okusoka ku right. Bakize wakyamu they just toll it away. Bagijawo ne baleeta ekimotoka nekigitwala. Then kati ate bobo abantu amubo kati ebyemenge Uganda nawulira baali baboozesa bintu lwaki tebamuwozeza bintu mu kifo kumuswaza ne baleeta kamera. Baali mugambe nawe nga balaba boss lady alikoza bintu masowaani alikudde mu muwumbo gy'ebintu ayoza. Places that's what they do. Ne bagiclearing abwe batyo. Nenge Uganda nabo baseera mwenge kyogo gwa 1,500 pounds. Mbwanyode guno munene yanywanga omwenge. Resist wazirabanga nga 20M 30M. Ani yanywanga? Gold plan neshira. Mubyalabidde. Oje twali tutuma internet nga tuwulya obuwulizi miwulenge. Nakimanyi bulungi shiraga sumba. One a Uganda mu social. What if we're talking about spenders abana babadde mu social? It doesn't matter. Don't ask me if it was her money or what. But we were talking about abana abalaga receipt. Pa. Because kati Uganda balina yani. Musia. Inayo doni police. Oyo sinawa kulaba spending gayi. Naye musia. Mba spending yagenze ku birthday spending zo Nasa. We're talking about kati abana bali urban. Sagala DVD. Aba urban life, like people that go to those posh lounges. No, olaba what apparently we are beeranga. God's plan yes. This was like Monday, January to December, January to December. If you take out bill, nga bagi snapping and tujira ne bagisa Semwanga, it was seasonal. Yeah, it was seasonal. It was about something daily. Wow. Semwanga taberanga seasonal. Remember then nali head of his PR. Mwana then I'm introducing it abantu. Ngati bamumanyi. Nera ndowooza olabe God's plan yamaliriza ngazeeyo ku kyeyo. Rita. Kati list wadde osomera list abaana abaspendinga. Abaana abaspendinga Uganda abaana abali God's plan yaddayo kunyonya ssente. Abaana balina ssente like kachengeza ko gamba nti tombuuza nti oba akosa kaadi yani naye nga olaba nga yazisasudde. Of course baba bazimuwa yazikoze nga yazisasudde. Shida bwaba tali mu top 5 au live egwe. Shida gashumba baba tali mu top 5. Ngaka big girl obambi. Nga big girl shida bambi. Top 5 live egwe. Nasa baba tali mu top 5 live egwe. Tuogera kubana kati Uganda.
waliwo that ekikika ekikolera UR. I don't know what deals he does. Nemnekese lo bamusiba nako oyo gaya Ale twala Tony Musia. muna Tony Musia. mwongere. Aspendinga bambi. We. Twali watasha bya spendinga oba milioni zali 25 mu kunywa obunywi. Then yes, kati waliwo abantu abamunga even when they patronize their friends, waliwo ne bana patronizing balanga tebalina connection kwebyo bibalanga than not even friends. They just come okitegera ne batandika okunywa omwenge ne bakusupportinga ne bakuwagira nnyo. Hey, nabo webali. I know. Where is God's plan now? Doku unabuza. Komawo ali UK. The last year, wow. Yangamba agala opening up a Sisha lounge. Ali finalizing a paperwork license na bichuli chimu. Last year namuuliza ako kawo. The future president, I need to relocate to UK or other countries. I'm in Poland. Eri mubawala bu. Mwetumba ku TikTok ebintu ebimu bibaloga. Oyino kwetumanya gali nnomo ng'omuntu agenda mutiisatiisa kukuwa bujambi. I know. President tosobola kwetuma nantalo waliwo amanya agamu agatulondoola ng'omuntu asobola kuwasa kubanga ebintu by'omwetuuma weyita erinnya oba n'oyagala kweyita Mickey oba Uchi oba Mickey Mo uyo wetuume stickler hair wetuume right bagsy Pauline amanya amalungi ago naye weesime Mr. President anagenda okufaako ndabako ono Jackie Prosa agambye it is true. Etegeza ali yagwamu n'akomawo maama agamba God's plan. Nze simanyi kwabika kwe mwana wange alidoke agenda mulaba nga atwala abaana be out mu parks n'abatambuzaako kalina abaana ebirenze bambi amannya nga Foebe Febs yes erinnya Febs dungi munnange ndabako Ana Maria agenda kagwe bali kulabika bulungi Ana Maria nkula musisa mpunya Doni what weno oli in return nonyezo omulimu ngamba I know nange ngontiisa simanyi Rita walina plug y'abantu abava Poland ne badde UK tokyagina anti kati obuzibu ekiri kye nalabako kweyo plug okufuna appointment ya visa kyali kitakinganga longa bayinza n'okuwa visa appointment ya next year okyegera ate nga bazifunira Nairobi Uganda tebalina gundi ya ali Poland okujjako the only option gye nnina kwe kumujja Poland ne mutwale Germany then oba ne mutwale Netherlands akikyo nkisobola Netherlands gy'aba agende Germany kati baakoowa abantu agende then yeweeyo akole story of course bagenda mugamba oyise ku nsi n'oyita ku nsi lwaki ogudde kweno I'll give you an answer to tell them ojja kunkubira ndabe nti ovaayo e Poland kutwale Poland that's the only option gye ndabawo agambye yakuwandiikira she tried to contact you n'etomudda essimu ebyawandiika do you know how many messages zenina ankubira essimu banaye abantu bagamba nnyo ekintu ekyo naye tebawulira ku live nanduli ani wisdom kaya agamba Rita mulungi wakubira ssimu si wakubeera ngo I cannot do back and forth. Hi Rita, how are you? How is life? How is the kids? How is your husband? How is Oga? The kids have grown. My dear, I'm writing. I write papers. Sisobola kubeera nga writing papers ngabeza good. Whitney osobola tugamba lwaki tajja Holland nze nsobola kubagamba lwaki tatawana kujja Germany agende Holland Netherlands agende Netherlands ngenda muwa contact mama community we Netherlands amulagirire how to go then to agende yeweeyo mu biyumba ajja musuza obunaku nga buwo mama community then amala balumbe shelter Germany totawana kubanga naffe abaliyo tugikooye Wamarita nteka mu kigundi mu group ojja otwonoone simu yo nkuteke mu group gwana amanya ngikuwancha bobafunisa olubuto be bamanyi ngokonobayakusa group yo n'olubuto gw'onoomanya gisome wano gisome mu Luganda 07 8 5 edindako 0
7, 8, 5, 9, 5, Mm. 3, Mm. 991. Ogambye inga nene 0785 07850. aha yeah. atoyogera luzungu. Aha Mwenda 5 3 mwenda Wakati talina gwasobola kufunisa lubuto mu blanks. Talina saving engani jisinako wamanze kanjogere mu luzungu sifayo. 07850953991. Yeyo. ya UK ya Uganda. UK ndi UK nayo mbera Croydon obadde ki. ali Croydon tandi. Naye nga ate sometimes nkolera hamburger mu Germany, Hamburg German. In fact, ngenda Hamburg next month. Ngenda Hamburg. Abidi July, I'm going to Hamburg. Kamuteke mu cool house. Tekayo wamanze mfuno omukyala bannange Rita Vladimir Anthony Kasata ndiko complaining bwakaka abantu nti abafunisize embuto ngava. Anthony ntadde mwera Rita wamma kati ndabyo ontaddemu yino ngirabi ezze Rita ntandise okugula ekirevu ntandise okugula envi mu kirevu n'emyaka 38 sina wadde akaana bannaye Bulaye eruma. Nimwe lwaki temuzaala? Omukazi abuze. Abakazi babuze. Edimiza yajja omukazi we Uganda Rita ali bulungi alina abaana babiri kati yaga kunkuba kikono. Ngate edimiza yageranda nziya musuza. Wegerana ninziya musuza mu nyumba yange ne mu kitanda kyange nasula mu kitanda kyange. Kati akukuba kikono. Abadde babula kancha atimanyi fe tuyina empisa. So you're a good person. Sicho the fact that wasuza omuntu. Edimiza yasula wange wegerana yasula wange. Yebye yalaba yete yabyagala. Ati bikibi yatagala yalaba just ki video nga nyumba n'omukyala ne omukyala naye kati we are good friends tuli okay. Bintu tabisoti. Lwaki temwewasa? Nedda. Anthony wenyonyoleko mu group eno bakulinze. Njaye WhatsApp ezze kati wenava ku live wano nga ngenda nenonyolako mu group. Oleka wekifaananyi nenga just know they are really amazing. Atekemu ekifaananyi ky'obuseegu. Busy like with lives they just want to mingle and all this. It's a very like bali mu nsi ki. Neze Rita saa kujja mukazi Uganda saa kushikira mukazi kuva Uganda. Muna bali wano. Bwotyo kyekikusibye mu Uganda ne zijano boyagala okwana. Muna bali wano. I cannot ship a woman from Uganda. Kebera mu bona bali wano. Okay. Kebera check contacts as I'm talking to you. Nyenga mawanga multiple mawangas. Ate nga owulidde tugenda ku meeting a destination holidays atutulandika okuteekamu abantu beganda tubafunire visa. Nze ayagala okujja mu cool house yogera tukugattemu enyuma. Tekamu. Tulina ne RK recruitment y'emirimu ng'oyagala mirimu tolina mpapula baakuleeta agency netagulina kintu jangu era naye nkuteeke mu RK job forum then tulinawo mpozi njagala budget tulinawo bannange ndowooza abakazi wali ofuna bayaayi kati laba bye bakwogerako wano mu comments bajja kunsiiga enziro baginsiiga bansiiga enziro kubanga ndi wakabi nnyo bansinga enziro kubanga ndi wakabi nnyo balina okunsiiga enziro. Yes. Oyinza okufunamu naye sisuubira nti wano ku live onoofunako. Tina naawe to ate Tina weddo ondowooza negative. Tina oliriddawa. Gwelaba egundi yange erinnya lyange gyendi. Naye nze ate ekirala sikyazaala ate onyonya baana. Olinga nkyali mu Italy oba wa? Onyonya baana. Kizima sinonya baana nonya mukazi gwe mbeera naye. Nze ate sikyasobola kubeera naawe. Nonya mukazi gwe mbeera naye nga twezina. Rita awulira gwotuleetera mu group. Agenda kufuna nti era abasinga nalabyemu abawooza bali single mu cool house. Nze siri single.
Njagala second hand. Njamuwa byonna, njamugulira Louis Vuitton bags, mugulire Chanel byonna byayagala byonna. Lwaki ogula ebyo byonna? Kasitaba mpa akasolo. Sena wamukolo nze nfuniramu wa. Nga seewulidde mu pulaani zo. Kasitaba tufune. Omukolo nange nja kujja UK. Kasitaba tufune omukazi then tujja kuteesa Rita. Abaroyoki bajje batandike, tutandike kubanga live ewedde. Abaroyoki mujje, mutandike banne njagala okwaniriza omulungi waffe Catherine kulikayo nnyo tukwagala nnyo bannange njagala abantu bano banne njagala beebaza okunjagala Diana Nabatanzi Bitereka Maka NBS crew yonna mwebale kunjagala abantu esa kyagambye ne bannange Habi Bodegadi Tina Tina in Germany, my manager. Thank you so much for managing. No, but I'm German. Ngenda kuja Hamburg next month. Tawana. Arake recruitment. Bamanyi mwatuse oda muli wano. Abana ba Kulu House, abana ba updates, abana ba Queens, abana ba reformed admins wena mbagala nnyo. Abana Facebook followers bange, TikTokers mwebale kujja, mwebale twagala, mwebale buli kimu. Abagala bobayagala Arake Job Forum ngoli UK, please let me know. Njagala okubulira nti tukuyambako kusula mu emirimu. Milton Keynes. North London. No, I live near Central London. Yes, mbera on Croydon, South London, Croydon. You're actually like 15 minutes. Obulabita lulyedda wayinanga abakazi boogabira bakwano bo simanyi lwaki tokyalina bawala. Nkyalina abawala. Nkyalina. Naye Anthony ogenda out. Kali mbadde ndudde mukujjako obukolokolo obw'abana Uganda. Kati Kulu House ononye ki nga tugenda out? Kati ngenda kuddamu lupya. Olina okugendako out. Ate nga tuli mu ssama kati kiba kinkolera. Yeah. Rita yayinanga abawala obugole bwagabira abasajja bamusaba abawala. Marriages zikyaliyo. Rita n'omwana waaba mu Nigeria ze sifaayo abala aba Nigeria nabo balungi nnyo bannange. Onoobasobola. Kati gwe okumbuza kibuzo kyo oba onjajinga oti. Saagala Abanigeria bagende bakube ate okomewo wano osibe Rita. Nedda Abanigeria nabo balungi mbamanyi. Abawala babe balungi. They're very beautiful girls Abanigeria. Abanigeria n'abana Uganda be bawala benjagala. None yankolamu post ennungi. On 20th May, for me, the first two things that you need to change to have a chance to become a millionaire or a billionaire is, number one, mindset, habits. You have to become, Ani oyo? Namanyira wasimumanyiyo. Abajajimpa. Started the habits of those individuals who are already in the level. Rita Kagwa and Miss Chugin and learn from them. Anthony huyu afunye omukazi. Marry me Anthony. Huyu yazze na bufumbo directly. Asinzidde wa? The bullhead osinzidde wa? Wetwalire ujja Anthony ku mudaala bannange. Bannange nandibera wano bulijjo kanja kufunawo omukazi bannange. Wamunanga abantu ndano olumala ne batandika okufuna misunderstandings temufuna misunderstandings bambi. Nga bakabata. Nawe tokubye nnyo nawe Rita. Abatane Jojo abana bekwanira wali ku line. Batugambye nti beewane nudes. Rita Jojo si mukwano gwo. Rita Jojo si mukwano gwo. Asimufaako. Naye nga ddala. Jojo wali Milton Keynes. Ate n'akukwana n'oyomba. Kati nze sisobola like character we are worlds apart.
Sisobola kubeerawo ku line nenyinyonyola nali mifuleje nenfuluma nenyingira I don't like no I can't do those bate things. nagwa mu mwala ate Nkwala ate mama wange aba akyajjira nengola no nze mbadde kabojja nsolende nkulidde mu flat simanyi mboozi simanyi kunyumya bintu ebyo byekulaga fridge sibimanyi sobola kulaga fridge sobola malidde giraga nga snapping nga giraga ngeri no like you're snapping but not to demonstrate it, to bring it on live and say you see my fridge eriko TV. My fridge is TV. It connects on my phone and what obulamu sibulina. Rita tokubajo badage Rita No, I tokubajo cannot. I'm surprised that if you see me when I'm bragging, it's always books. Sikulimba. Rita bragging. I'm not going to open my fridge. Katika no kapesa kanyigane ka connecting ku simu ne olaba nolaba ngiyawo elevator ne fuluma ne ingira because nze ebintu mbikuliddemu. Truly speaking, I've come from a rich family. Not like ntino wachi. Simanyize obulamu bwa kunyumya manaku online ate ne mala nefuna ku sente ate netandiko kusumbuwe gwanga nempita kabata kwatandika. I want to show people the thing that I want to elevate people like to show. I want to take you otodeko weight. You can actually get back to your life without doing plastic surgery. You educate people to have careers, to open up businesses, to I cannot come here mbukati mulaba akagira asikano nakagula million bina. No. People want to know how yatulaga amasepichi omuntu afunya visa talina mulimu. They want jobs atandika kugulawo fridge people are looking for work. They came from home agencies abaleta tebalina mirimu Anthony bamanya abana bonna bali skilled. Nze tandika bagamba abana ba skilled nti banaye mbadde njagala balaga ku TV yange efuluma neyingira neva mu kitanda nevayo nga like for real we are better than that. So anyway, if you wanted to know why we can't be friends, that's the reason. We are worlds apart. That's the answer. We are worlds apart. the future president, please call Rita Kagwa. You just in a group. Friday mbera sikola. I spend all my I don't have an accountant because in the quality that saying I do my accounts myself. I pay the stuff myself. Whenever I recommend attest to me. Ogena kungamba nze mbera wombu mtocho kugaba abana emisala. Nze mbera I'm paying over 100 stuff. Ngambera wombu unyonyola sowani eno najigula wano yali $5 zine sefuria zine empale zango zilaba. I cannot. I'm sorry. I appreciate everything she's showing us. I think that's thanks to her. And kakati Sarah Joy agambye mbuno yali aweereza obusolo kabaata omusajja gwotayagala obusolo bw'omuwabwa. Nina switch nzize nenziranga wano nina switch mukaaga bw'oba olina 10,000 nenda kuwa omuli mu care home nga nkusasula almost $3,000 omwezi. Kati kutosobola kungamba mbuno you want me to talk about obusolo obusonya you want me to talk about amasefuliya nkulage fridge nkulage kitanda nga kivaamu nkulage entebe ezentebe ziraba things oshagala. I have a very beautiful home tino jimanyi. It's self-sufficient. Everyone comes to my house and say wow I accept the day I unveiled my house oshagala. And that was it. Only the day when najigula nenga bane njiguze yiyo mujirabe ndikoretiza tuyingide tetulina kyetwajja nacho wadde olugoye wadde sefuli wadde ekijiko byonna byali bipya. Stop sending Rita messages. Rita bagambye mumukubire essimu tukiddemu emirundi emeka. Kuddamu kulaga abantu nyumba again. Ng'omuntu no unveiling ebemala that's wasting time. Kati kwadde bagambe beddanze I have 6 courses. But Rita, it's an accomplishment she has to show. An accomplishment she has to show. But that accomplishment is like 5 years ago, isn't it? And I bought 2 houses this year. Yeah, I'm not all over the place like I'm stepping on people. What's going on? In London, when you're talking about London, Milton Keynes. I bought in Denmark Hill in a very posh place now. What do you mind? Hey, 5 bed. Yeah, I tell you, in a 3 bed. Look at Mkwano. We are worlds apart. There are things that are vital to people.
And with me, that's not vital. Okulaga abantu amasefulia in reclining chairs. I'm not going to do Like that. I'm a sefulia, that's right. Okulaga abantu ice cubes weziva. I'm not going to do ebiruma that. abayaaye Dorita I'm just here looking abantu for what bagambe question nti I buli akwetaaga balekerawo should kuweereza WhatsApp messages Tina oliddawa mu Germany, oli Berlin wa? ndi mu kyalo ng'ekya Milton Stuttgart. Oba Hanover. Oliddawa. Owaita aliko okweyogerako gye ndi oyagala kundogosa Ngenda kujja next week, ngenda kujja Hamburg. Nuremberg, okay, ngenda kujja Hamburg. I'm coming to Hamburg next week. And Nuremberg from Hamburg is like literally like 3 hours drive from each other. Yeah, it's far, yeah. labalaba goolo nze nti ndaba mupiira munansonyiwa nze era siri type y'abakazi be bawasa eri offside siri marriage material ni mupiira abagala wamme ebyemirimu let me know nkugatte mu group y'emirimu awo tuba tunyumya kati nga bwe mulinda unveiling yange y'ennyumba yange empya Rita Kagwa tali ku Snapchat bamujjako Rita Kagwa esimu ye eri ku Facebook temumuweereza message mumukubira essimu kubanga ng'oluusi nnyinza kubira Rita nga tanziramu n'ennyumba mukubanga bana calling is important when you want to contact me nkubire every after Kirungi okubirako muno n'omubuuzaako naddala mu Bulaaya kirungi nnyo ddala wano. naye bye message I'm not going to hi Rita how are the kids I'm fine how is Oga how is how is okay can you talk? No, you either call I decline it and then call you back but I'm not gonna be there with back and forth messages. I've surpassed that. you call Rita n'omugamba nti oyagala kuyingira Gattako di osoyo gattako Rita gattako dooku yakwegayirira. You relax ni mukunywa kachai kanga I'm home oshegera because I'm free I don't work on Sunday I don't work on Saturday mbera we waka so those are the days then Tokola mulimu ki? bannange Spain etta omuntu Spain etta omuntu Sikulya ngamba mbuza Rita kola mulimu ki? ndi lecturer ate nina agents bagita RK. Rita Kagwa is an educator. Rita Kagwa ina agency. Rita Kagwa mugagga. Bannanga tetuddemu ebyo ebintu anti natamanyi Rita Kagwa. Siri mugagga naye kye njagala okugamba nti ababo bonna abaana abanejimba mu bonna abasinga ssente lwakuba nze simanyi bya ekituufu kiri nti Rita Kagwa ina agency akozesa abantu bano abakola care. Ate asomesa. Okay. Ayina ssente. Asomesa, that's one thing I know. agents Nate nkimanyi. Ebisigadde sibimanyi ebirala just ali awo mukyala woga. Rita wonkyalirako next weekend obanze nzije nkukyalire. onkyalire atugenda ku meeting as a full house. As a full house. Okay, that's good. Anton togeza n'okwana Rita, she's married to Oga. Nkimanyi Rita alina n'abaana mmanyi ali married. Rita mumanyi naawe mumanyidde ebbanga ddene. Mulia Gladys agambye but Rita can talk for herself. Obadde oyagala ni abamwogere. Tina ng'olina obusungu bungi. Nedda Gladys akimanyi nze simanyi byakwesoma abaana balina amasagali baabaaki. Tina alina obusungu bungi naye. Kanze banneesomerere. Olaba? Tina kate eyo Nuremberg olinayo ekisajja ekizungu story. Omwami. Olinayo omwami omuzungu. Ekikulu nze Anthony nze siri kyabi yakufumbirwa siri marriage material oludde nina obusungu sifumbirwa nina obusungu bungi siri marriage material tujja kwekuba mwagala group ey'emirimu olina okuba nga obeera UK bannange abantu balaba nnyo muwoza mwagala kujja mu group ya RK ya mirimu mukwano si yakugambye just wonyumizaawo ekibuuzo ekikolerera ku mulimu nga nkumanyulamu that's it.
Rita zeteka mu group y'okwekwana si ya mirimu njagala bakutaddemu house. yosi yakwekwana togenda ngokwanakwana abantu ogenda osooka kubeera friends. I think abaana babadde nga mbaleetera nnyo nyonyo issues z'emirimu nga njogera nnyo ku mirimu wak kati abaana ne bagamba Rita eno group tojagalamu birala byakulimya biri nnomo oleeta mirimu gyokka amadde nteesa oba otukolereyo yakulu house otukolereyo nakikuleetinze gyo mukwano naye eri ebuumi nga nungi n'eringo y'emirimu gyeri of course tunoonyezayo ngenda genda nenyigireyo security guards naye ako kabadde keeyo nga omuntu akampadde nga looking for 520 ate nga bagaba cash at hand nga bw'omala okukola nga nkuwa ssente abadde ongerako invent yabadde awo village. Then I need to go start security now. Come on. Ngamba yesterday like nabadde noonya lwe nakaguliddewo ako agent ako ka group nabadde noonya abaana kulira bakugambye mbu Anthony gende bwanna mukaddewo ani waliwo abakugamba oba yani ono Manina friend na Laura. Bana muninda kasuke mbaleke mu malokubero no mwala ali mu America. Abantu bagundi baroyo kine babako kye batugamba. Awona ne tuvaawo. Ngenda baleka mu kubero ali mu America. Royo Q muli mucha tugambe mutulage kuba tukola sente. I've made a lot of money. I'm so grateful. Kati ninda nze bull run. Kwa kati akatale sikategeera kati kaninde bull run nkole sente. Bwekiri fena tulinda bull run. Je baleko mukyala Rita. Kansubira oli bulungi. Bana mugenda kumuzanyo ono go play bamita every other time waberawo omuntu gwetu ajja obanga babantu that you don't know about the person. Apparently ntadeko Victor is Victor, Jackie, Hillary, Vincent, they initiated me into that I've made quite a lot of money. Made them food the change. Sija balimba kati oyo muwala of Jackie yangamba Richard is in home and is selling na businesses online. It's like I don't really want to okubibera like kati nembiyingiranga mbiyingidde ku investigating nateka nanga unjikira bulungi tandika nameka zali 13 Victor I think it was 3,000 pounds nayingira na 13 nezinkolera omutwalo twayingira last year late sente zali nali ngambi documenting ngano ngambiraga everything does remember is my second phone but now when I do it going to look like Raja Latina that each time I show that up they are trying to hold my money. It just gets me off. But if you want, I can show you on maybe on WhatsApp and I'll show you how to do this thing. But it's very easy. It's just a robot that I hired. I hired it $120. I was doing investigation of all these scammers, and they gave me, of course, good results online after reading about them. But of course, I was still not like satisfied. When the processes are low and next thing when the that's how it was designed. No love for 480 class. Uganda. The UK, quite a lot of man as well, I can tell you. Nenga, I'm not trying to brag. The struggle I have in the the money because I wanted to show you that you can make money even when you're investigating whether someone is coming. So, I'm feeling this. You can choose to do it again. Allow me to do this to you. One of our leaders, Victor. Take it to the now nobody in a group actually. That's another business group as well. So if you want to join, then if you don't want, have talk, please, darling. Victor. Victor. Yes, Rita Neyanzo mukisa guno gwompadde.
Abagalo kituufu the nnyo Royal Kimuze and we take it from there. kituufu nnyo ekyo naye nga Tina gyebaleko otuwa vibe bannange webale kukwasaganya kintu kino webale kumanaginga Rita bulungi live yaffe kumanaginga bulungi nnyo wangi mukwano manager ali fake. nga bulungi nnyo wangi manager w'amaanyi nnyo alina vibe live yonna agiteekamu vibe bulungi nnyo era ng'omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo Tina tojjanga oku Munansonyiwa ndaba mupiira. newankubadde gulize mu Royal Q naye sikulaba Ani nze nainvestingamu sente zange naye ebibuuzo nina bingi. kale ojja kubimbuuzeeyo mu kabokisi naye nga tulaba so banaye mugye baleko Aunt Rita tweyanza nnyo omukisa guno Nasubo, sorry, Nasubo is asking me. Okay, quickly, I know this is not Chino Techeta Sakolachi. Nasubo is asking me, Rita, what kind of braces are you're wearing? Bazita Invisalign. When I lost weight, so to curb that, bampa invisible braces. So la kulanga nzamba de ukitegera bampa invisible braces kati ze nyambala is what I'm wearing. Soko wetekeko ng'oli munene tetukulaba. Ngamba muma otaddeko Victor yali nga meja host abereko nga meja. Okay. Katulage. Kati I lost weight. So nothing is okunazama amanyo gange. I've got very lovely, beautiful teeth. I don't know, since I was born. Actually, it's my best. Kati, nothing else. Gafuto omukazi kati nagera nagamba. Amanyoko babude no wega. Ndoza mulaba mu demo lot of weight. Kati omukazi nangamba nsobola okuwa nagamba nsobola okulagirira private doctor because wano okukuuta amanyo byonna byabwereere NHS free so wali kyesasula kati omukazi nangamba naye ezokozese kumakifo gundi ebitibata sort of like service sobola gikola wano ogenda tujagenda bana baga mubanga oli mukulu kati nga si mwana muto bagenda muambaza braces bichi nandagirira eriawo Nicholas bagita woli gundi orthodontist like bayamba ku bantu abalina amanyo amabi abalina amanyo like nga bolaba abagenda Turkey ne babawa amanyo gonna agali fake ne bakuwa amanyo crowns olina eddibu ne bali gatta oba olina like ekituli kye half a teeth ne bali gatta when again ne bagamba why do I have any problem with naga is it fine nga dentist wanga ngambye muno mumbalabe ishi nakamba nega tugende mu scan tulabe like kibayita 3D kati ne banteka mu scan kati nebandaga how were you ndaga before you nemba wefana byange byamanyo gango manyi birina bingi ku Instagram nebalaga my teeth were like this bichi nembe balaka when I'm smiling. I have pictures when you're smiling. I have a zillion of them on my Instagram nembe balaga no ngamba nti what you're going to do apparently ogenda tugenda kuteka ku 3D scan tulabe whether your teeth are having that issue chagambi bachi kati then nibangamba mbu nibangamba yes tukebedde nti amanyo go baba waluzinze weight gagenda kwelanga gajja kukola ki kagenda kumanya because enyama ekuviddemu mu wano wonna envuddemu ebadde gakuuma kati nibangamba mbu I just have to keep my teeth wegali gabeere awo mweyo level n'okubeera nga bagasembyayo back gagume. I need to do what? By kwambala braces. Nengana nengamba I can't wear braces. I'm a big girl. Option in dollar is extremely very expensive, like £4,000. Would you want that? Konze rich kuambaza Invisaligners. Konze sitwala banga chiko nebanga 6 months at braces. Konze for instance zinzo no kwa 3 to 4 years mozambala. So you got nengana yezi no 6 months. Atinga bampa
Invisalign, of course, they give you a lot of Invisaligners. Well, me, I don't see anything wrong with it. When you look at my teeth, you see like extremely okay, but you don't see anything. So the disease, and the most especially if you have money to waste over now, I think is your favorite bottle. But when we really go over that, that's one ones I want to cutting all about Gladys. I love her teeth. They find a way of putting your teeth more 3Ds with scan. Never thinking I'm a mistake. Chokangola gali fine. Kati nibera nabo bebankola kati nange nengamba I have money to throw around jikira ati badde mugagga nkuze sente mu Royal Q like ngamba why don't I spend on my teeth nziteekayo nendaliko kwambala bono nkambala wansi ne waggulu omwena mbwambala 6 months kati nakatwalako 4 yeah, you're going on well with your treatment. And bakuzayo 3D scan. Like gamachinga. Because they asked me, are you still losing weight? I said no, nakoma mo Facebook losing a weight because this is my last stop. This is actually the perfect time you came in. Like I think that they're okay. They're now trying to put them like back and getting them, yeah, like that. Any question? Any other question? You have to pay for dentist. Are you okay? That's what I call dentist. Now you're private dentist. But the Invisaligners. Invisaligners are very expensive. You have to go for £4,000. I can't even show you the receipt. I know it. Email. Wardrobe. Victor, to wear update. Okay. Tina okulamusizzaako omundi ogwokubiri. Nkwagala nnyo wenyinza okugamba. So tugguse ne Royal Q yaffe oba ne business yaffe gye tusharinga every Sunday here. Okulaba nga bannayuganda bannaffe beekoya akasente nga ne Rita bw'atulagako awo. So tubaleeta opportunity eno ya Royal Q bannange okulaba nga mwekolera kasente. Omuntu oyinza okuba nga olina emirimu gyo gy'okola eyo noyagala ebeere side hustle yo naye tuyinza okuba nga ni ku mirimu ogikooye nga mutuufu oyagala kunnyuka emirimu gy'abakama abo weetandikirewo ekikyobeere nga kyokola. Royal Q is the way to go because nyiza okugamba nti fe abagikola abasinga 90% ojja kwesanga nga tugikola full time. Gwe mulimu gwaffe, ye business yaffe, ye nnyaffe, ye taata waffe yatulabirira buli kimu. So oba ogiyingire nga naawe okimanyi nti yeyinza okuba egenda okyusa obulamu bwo naddala mu byenfuna ng'ate bw'okwasaganya n'emirimu gyo gy'okola eyo. So Royal Q yaffe bwe tunyunyala wano ku Sunday naye nga buyinza okuba nga mulimu abapya abatagimanyi ye bikwata ku ki. Royal Q business eno gye tusharingira wano Rita gyakugamba gyakozeemu omusimbi mungi oba oguwerawerako bukyanga ayingira ate nga akyakola ate nga agenda kwongera akolera eddala ssente nnyingi nnyo come this year n'omwaka ogujja because tugenda mu kye tuyita bull run. So business yaffe eno tudiringa mu digital assets oba ziyite cryptocurrencies nga tuzisuubula bwe tuzitunda. Nga nawe bwokera ku makya n'ogenda mu wino oba mu kikuubo n'obaako by'osuubulayo n'ojja mu dduuka yo n'obitunda. So naffe tusuubula cryptocurrencies zino tusobola nga tuzitunda. Tuzisuubula at a low price ne tuzitunda at a higher price ne tukola ssente nga tukozesa ssente zaffe kuba omulembe ekyaddala guli ku crypto oba oyagala oba toyagala tuli ku crypto. Ojaggaana omuyingira kati oba omumanya kati naye ojja kkakibwa omumanya maaso awo gye tugenda kubanga ensi weeri oyagala oba toyagala ebintu nga kyo kirina kuba oba gw'okiyingidde ddi oba okiyingiridde nga ky'olina kiyingira olina kikozesa because ojja kulanga mu mawanga gano agatusookayo nga crypto gwe bakozesa okusasula n'ebintu mu supermarkets
bakwesa okusasula ebintu mu okusasula emmere gye balidde mu ma restaurants kwegamba ekintu kyagenda dda ku step endala ng'era bwe twali wano nga tetumanyi banks nga teziriiwo nezijja ne tuziadopting era ne tuzibeeramu nga tetumanyi electronic money mobile money buno online gundi obuweza ssente nabwo ne bujja ne butuyingira kati bwe buliko kati ate ne cryptocurrency mu matu yajja so ensi weeri awo era ssente zisinga obungi right now abantu bazissa mu cryptocurrency tebakikoli mambo banks nezaffe eza ground zikyalina ssente zisinga zonna kati bazissa mu cryptocurrency era ojja kulaba nga Binance nga bank eya cryptocurrency erina ssente mpitirivu nnyo ezitamanyi na bank esingayo mu nsi yonna kitegeeza ki nti ne bali betwegomba betumanyi Abamerika oba abaki oba Abachina oba Abayingira bonna ssente kati bazissa mu crypto kubanga bo bamanyi ekitambula era bamanyi ne future weeri lwakuba nti femuna mu Africa bwe kimu kirwawo okujja so crypto tumulabanga ebyokusaagirira ono agambye the crypto is a no. How can you convince someone that they won't lose their money? It's actually very important. Era tusiba no tubyogera buli Sunday yabo tujja no tubyogera era ne nonako engina biba isambu byonna so kubanga tubiko so ono agambye me crypto is a no it is okay nze kugambye you get force okumanya crypto which we mu just akadde katono nnyo because gye tulaga oyagala oba toyagala so mu business yaffe eno mwe tugenda osuubulira cryptocurrencies zino nga tuzigula nga bwe tuzitunda tukozesa digital platforms kubanga wano bwe kyetwogera kyonna kiri digital so sente ziri digital banka ziri digital ne platforms ziri digital togenda sangamu kintu kyonna kiyitibwa nti oba kizimbe oba kimu kiri digital. How can you not lose your money? What's the guarantee? Then one on ngenda mutukirako awo while I'm in Uganda. Yes, I'm gonna mutukirako. Yes, mukwano you can join crypto while in Uganda because nange kamwakogera ndi wano Uganda siri mu nsi ndala yonna ndi Uganda mwenkolera ssente zange buli lunaku sinna ogenda ku mu nsi ndala yonna kubaako wenzikola zikola wano mu Uganda so you can trade crypto while in Uganda oba mu nsi yonna gy'olimu. Then okukola eno business tukozesa nga wembaga metukozesa platforms digital era nga platform esooka bagiyita Binance ye banka yaffe oba ye olulimi lwa crypto tugiyita exchange kati eyo banka eyo yesinga mu nsi yonna wekituuka ku digital banks. Rita, what are you saying? Buzex birangirangi afudde. So Zex Simba for accident. Afudde? Buzex afudde. Kali kankebere. Bannange nabe It's fear dead together with you. so bannange Fear dead together with other friends following. It's fear dead. So tugende maaso ne business yaffe eno kwa banagana banaffe agagitegeera so tukozesa Binance okulaba nga etterekera ssente zaffe bulungi nnyo agala okumanya ku Binance buli omu tulina data wano tulina internet wano genda ogisakingeko olabe what is Binance so Binance eno tugikozesa kutereka ssente zaffe bulungi kubanga ekyaddala security erina y'amaanyi nnyo era teri agenda kubba ssente z'oku Binance because bw'otuuka ku security ya Binance nawe kennyini agiggulawo ojja kuwulira nga kituufu kino ekintu kya ddala teri agenda kubba ssente zo kuba security yaayo y'amaanyi nnyo gwakozesa iPhone weetaaga na liiso okubaako ssente eziraga gw'alina fingerprint mu ssimu yo weetaaga fingerprint okubanga ssente zivaako kitegeeza kitali kiwa nti waba omuntu aba ne fingerprint yo oba eriiso lyo so ye kya security kya ssente zaffe ekyo yera kimala kubanga
ne sente zetereka mpitirivu nnyo. So tugikozesa okola nga etereka sente zaffe bulungi nnyo okubanga tezibulankana. Mwe tuteeka kapito waffe n'amagoba gaffe mwe gabeera. Then ekirala platform gyattu gye twetaaga Royal Q. Muwulira nnyo Royal Q. Royal Q eno is a trading bot oba giyite a system oba giyite mukozi